Matovu Moses nga y'omu ku baana b'omugenzi agambibwa okubuzibwawo ye yalinyiddwako omuzimu gw'omugenzi n'alagirira baganda be kitaawe gye yaziikibwa oluvannyuma lw'okusaddaakibwa. Banne kwe kwekubira endulu ku poliisi era nayo kwe kusitukiramu. Omugenzi Livingstone Lubega yafa mu mwaka gwa 1997 era olumbe lwe ne lwabizibwa oluvannyuma lw'emyaka 10. Nze Lubega bapisawo ndi wano bayalosaako muganda mulamu w'omu muganda mukyala we omunaamulosa n'amugamba tumulamu baatutta ne batuzika mu kinnya abantu basatu. Kyokka poliisi ebadde yakatuuka wano ekireka bbira ku faamu ne Brigadier Kasirye Gwanga ng'onaagambibwa okuba muganda wa Angelo Kasirye nannyini faamu naye n'atuuka. Atandise okubavumaavuma nga babalangira okukolera ku mizimu. You are going after my brother. We are rich people. You are going after my brother. I take the ground and fight. Lieutenant Colonel, get out the body. I'm waiting. Us that dig time is going, we're wasting our time. I'm going to sit here because we didn't invite you, midnight. We didn't invite you, General. If so you don't get the body, you are going to look at wrong. Brigadier abadde n'emmundu era nga bw'atiisatiisa okugikozesa singa amagumba tegasangibwa mu kifo ekyo. Emikolo gikoleddwa era okusima ne kutandika. Tugenze okujja ku mpewo ng'ebisigalira by'omugenzi omu bizuuliddwa. Irene Namyalo, NTV.